kati bino Bigirwa byagamba ebya opposition twegatte buli omu asimba amanyi waayina tusobole okusiga okulula omusajja musimbewa nti kadugambe nti nga agamba nti buli omu addeyo ewaabwe anti ekizibu si kikuddayo ekizibu si kuddayo naye Jose kano kenkugambye okategedde Jose kano kenkugambye okategedde anaarangirira akalulu era ali luddawa Bigirwa akesimba emirundi ena nemwe nawe yesimba oba muwangula oza bamuwangula oba mubba bubbi yasembayo nga gundi ono muwala wa gundi nga yamuwangudde Kamuli bamuyitaani wali omukyala yamuwangula haja tuwatangula oba wetangula obaani hati gwe oloza Bigirwa bulijjo tawangula mubba kyenkugamba kino toba mu bitabo birungi ne bali tosobola kuyitamu kyenkugamba n'oba mwenkana butya tosobola kubanga esooka ne bakunoonyerezaako ne bakolako background check ne bagamba ono ajja kuba wa bulabe ate alemerako oba okitegeera n'okugyamu kati gwe nobonodde ewamwe n'ogamba nti ogenze Busoga gy'ogenda okusimba amakaanda temugenda bulungi tebagenda bubala mugenda kubukuba bubeeraawo tebagenda bukuba tebagenda bubala balina obwabwe olwedde obukuba bulina mu box obulindiridde okubalimu ekyabigirwa nayo si solution it is not emyaka 3 nga tetugenze mu tusooke okulonda tukiyimirize tweteekateeke bano bonna ababadde bakola ebintu ebyo bonna bawuumule tubajjemu tutandike okulonda ng'abantu bali fresh nga tetuna bantu ba mululu bano abantu ba mululu bamanyidde ssente tebasobola kukkiriza kuyitawo kubanga buli lwoyitawo balemesa okitegeera naye wano bamaze okuvaamu tujja kutegeka okulonda okulungi naye bino byogamba buli omu agende ewaabwe ewammwe okoleyo ki nze sigendangayo ewaffe naye Bigirwa agenda emirundi ena baamuwa kati ogenda garanti ki nti bw'ogenda kuluna ogenda kuwangula tuleme okwonoona ebiseera sente Bigirwa z'amalidde mu kulonda emirundi ena singa azitandikako edduuka singa ali mu kikuubo singa wawa oluseero mu kikuubo naye kati ziribwa kati bye byengwa kyammwe ndaba nga kigwa mu kintu ky'abampuuga kuba nabo baagala transition peaceful transfer of power mu kusooka bamukaku baayita gye bayita the all alliance nga naye proposing 3 years ongezeeyo emyaka 3 tusobola oteeka enkyukakyuka tekifaanagana n'ekyabano wegulo mpuuga yenda mulabe ali ku kitebe kya kati bo bakunga beetabe mu kalulu era n'ekirala simanyi byanoonya simanyi n'ekirala agamba agala kwogera ne Museveni Museveni tetwagala kwogera naye kubanga Museveni eggwanga nalye afuga lifuge eggwanga lino ly'Abannayuganda si lyakuteesa ne Museveni nedda bino kye tugamba emyaka 3 naye mwagendera myaka egyo emeka 3 naye mwagendera so si kuteesa naye that is the difference bali bafuna musimbera kuva mu government okutegeka ekyo fete tufuna ngade n'ekifuna sente atotegeke ngoli ate yakuwadde sente batebikola ye yabawa sente walabye gundi kati emotoka empya mpoga gyavuga yagiguze sente meka yazijeewo kati ali mu ndala nzirugavu bweti ne mukaku baamuwa ne gundi bambona baabawa bona baabawa emotoka enzirugavu n'abasirikale ne badereva hati gwe bategeke transition kye fe tugamba tetugenda kwegayirira President Museveni nti tuweemu taata fe tugamba emyaka ginesa tunawe mwokola ki mwogendera ogwa muri okitegeera kubanga kikuyamba bw'onoogaana abaana bajja kukolako nze nkubule gwe linda myaka ginesa linda ddamu ekisanja ky'emyaka 15 oba biyita byakusaaga newabaawo obuzibu kati Prime Museveni n'afiira wano oyinza okulaba olutalo oba n'agamba nti nkikoze bwenti oyinza okulaba olutalo abantu bakkiriza kukkiriza muwozi tebasobola kubanga nekyabanya tugamba Segirinya okumulonda ekawempe it was people power aleme okukola ebitaliiwo byalimba neyabwawa sente tukimanye yasasula $1,000,000 ezaali eza Segirinya yasasula sente ezasasula $1,000,000 balyoke bamegundi bame kidandala kadi bamegundi kadi sente zaavawo omugenzi agule kiyingi kakato lwaliro mbyogedde nezijja neziweebwa abakungu ba ANUP okuwa Segirinya kadi bawe Segirinya kadi kubanga Segirinya yali omu kwabo abaali ba spy aba Dr. Agule Kiyingi
yali mbego omutendeke nga spyingira agure kiyingi yalimu oruki orurebo era nga ya supporting ebinja ebisinga byakolanga efujjo wano era musango gwe gumu abaaleeta gavumenti eplanning ekwate gundi nesewanyana ensonga yeeyo olwayo njogedde wa Kyagulanyi tayagaliza Kyagulanyi n'omutima omwe alina ettima mwana mubi nnyo ora tayagaliza ne muganda we Nyanzi olwokuba yakwata ku lusente bagimumye ne bagaana aleme okwesimba nga road mayor bwalese bali mwezo ne bamugaana okwesimba Kampala Central bateekayo Lubongoya kakati eyo mbeera ya kika kyeyo oyo omusajja wa kika ate nga akoze naye bayinza omukkiriza abo nkugambye njagala kugamba Matiya nti abantu abo balina emitima emibi egitagambika oyo banaye Kyagulanyi ne Lubongoya balina emitima emibi nze nkugambye gwe tobamanyi bali abantu abo basatu aboononye NUP Lubongoya in fact bali bana Lubongoya Senyonyi Katana ne Kyagulanyi abo beboononye NUP Kibarama tebamunyegana ko yadde kugamba nti yali abaddeyo yadde omutandisi tewali yali ayimiridde kadala naga twebaza Kibarama kutandika NUP tewali walerabyeko ekibiina ekitebaza founder kakati abo bantu bakikati balina emitima nebwebekerezia agamba nti twebaza eyatuwa ettaka twebaza yaleeta ekirowoozo naye gwe yadde nekikagambo naaka Kyagulanyi takwogerangako Lubongoya takwogerangako Senyonyi takwogerangako balina emitima abasajja abo naye emitima emibi bagenda kufa bubi nze nkubuulira amu bagenda kudduka kuva mu ggwanga wano bafiire ebweru olw'emitima emibi gyabwe tebaagaliza baagala muntu yenna kufa kale wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasuze otya wasiibye otya mu bitundu by'eggwanga mwotulabira ne munsi mwotulabira afunye okusoomozebwa okw'enjawulo nkusaasidde yasobotuka ku buwanguzi okuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Gideon Tugume pulezidenti w'abawejjere munnamateeka munnabyabufuzi munnamawulire Tugume buuza abantu mwena abatulaba abalungi abalabi ba MS Media Uganda yakubala omusaako nti musiibye mutya mwasuze mutya mwebale kubaayo oluusi ngenda nembulaabulamu naye omukulu ono yeyeebuzaabuza oluusi nemunoonyaako talabikako ate bwagira ate nanoonya netukwatagana nsanyuse nnyo okubeera wano amanya gange nze Gideon Tugume ndi muzukulu wa Andereya Gakyalo eri emijeera Kakuru Town Council Hama County Ntunga mu district Nsibuka naye wano ndi ku mutala gwa Ssaabasajja Kabaka ekyaddondo wano egayaaza n'amavundaawo Bulamu Parish Kasanga Town Council wensinzidde wembeera era wenje okusinziira okusalawo oba ngenda Ruhama oba nsigala wano kubanga wonna waffe enaku zino engombe egamba dde wammwe operation dde wammwe nze sina buzibu n'obwenzire ewaffe nkajjayo nze Tugume n'obwenzire ewaffe nkajjayo naye lwakuba nti nze wendi kubanga baneetaaga bangi lwakuba nze ebintu ebimu ogenda n'obiraba n'obibalamu n'olaba n'ogaana ekinyambo oba tekinkolera kati okugenda okunoonya miliyoni nga 8 oziteeke mu kalulu akataliimu magezi olabira ddala nga byokola oluusi tebikuyamba otunde ennyumba yo okole biki ng'ogenda mu kalulu nzisaala agenda mu kalulu akagamba nti ngenda mu palamenti kufuna ssente nje ngende mu kalulu amazima gennyini ate nkirina mu mutima gwange simanyi oba nabaaki anti kakati kana akalulu ak'okugenda ngende mu palamenti ntandika okuba nga sisobola nakwogera muli abantu kumpi 6 okitaba nga tosobola n'obwakuwa eddakiika emu tosobola kwogera kati ekyo tekinyamba tekirina bwe kiyamba abantu so saagala nze ngende ntandika okunyunyuuta eggwanga nga ntwala ssente za bwereere ate nga sina kyengenda kukola ate ekyokubiri nze ndi musajja mumalirivu nze ntuuka wali n'okola ebyekisiru n'enkwambalira amanyo n'engayuwa toyinza kukola ogenda okugira bweti nga anitambo ng'akoze ebitaliimu nze n'emugwa mu malaka wanze saagala bintu bitaliimu magezi abantu bali mu kubonaabona toteesiza ggwanga tokola bintu biyamba bantu nga mwe mulimu byammwe kugabana ssente ze byo sibibeeramu
Chovola parliament eno nze sigisobola. Nze kubuulira sigisobola. Parliament yotaatese, parliament yotaasalewo, buli kimu kyonna bakusalirawo, ng'oli mu kulya ssente z'omusolo. Kyokka ng'eggwanga jjavu ng'amabanja ge tulina gatuli mu bulago naye nga tewali afaayo. Gwe byoliko oli mu bibyo kati nzaawo kyetagisa kugenda mu ebyo. Era kyovola ffe twatandisewo ekisinde era kye tugenda okwanjula bannayuganda mu bujja kwawo ekya P26 Peaceful 26 nga kye twagala tukole extension bongezeyo okulonda kuno emyaka 3 ng'okulonda kuno tekuliiwo myaka 3 abakulembeze bonna tubongeze emyaka 3 naye buli abaddewo ng'amazeemu emyaka 10 taddamu kwesimbawo. Tugobe bonna kuva ku LC1 okutuukira ddala ku president bonna bawummule tulonde abantu abapya tweteekateeke okulonda kubeere kwa mazima n'obwenkanya. Naye olwaleero kati wali kulonda kwa mazima n'obwenkanya okugenda okubeerawo. Ekisooka kakiiko k'ebyokulonda akuko ka NRM tekasobola kuteekawo byakulonda nga bisobola okuyambako opposition tekasobola kona kamanyiddwa era abantu bakalinaamu bwesige. Ekyokubiri nti okulonda kwa wano kwa musaayi bagenda okugira bwe bati bata abantu nga bwe bata 19 221 abantu 10 abantu 10 bakola ki bafa si 221 twatulumba kaluka 221 abantu 10 bafa 10 bafa. Kati abantu okufiira obwemage abalala ne bakwatibwa 9 batwalibwa mu makomera g'enjawulo. So omugeri gy'okuleeta abantu okufuna obuzibu obw'enjawulo obutali butegeke abantu bafuna obuzibu abamundi babatabala ne babasiba kiba kirungi ne mweteekateeka twongezeeyo okulonda kuno tweteekateeke 2028 tukulonde tuteekewo okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Bano bonna babadde mu bukulembeze omuntu eyakabeera mu bukulembeze okusuka myaka 10 yenna awummule kutandikira ku LC1 yenna awummule tulonde abantu bapya tutereeze eggwanga tuteekawo amateeka agayamba omuntu wa wansi tulyoke tufune abakulembeze abasobola okulowooleza eggwanga. Naye bano bakufu. Kaabe kyamaani wa LC1 yateekebwawo 1987 yafuuka ofisi ya LC yagifuula makaage bw'aba taliiwo mukyala we yakubako stampu oba mutabani oba muwalaawe basaba 10% batunda poloti bakola biki emyaka gyonna myaka 4 kunga bali mu bukulembeze bonna twagala bawummule eggwanga lyaffe lisobole okutambula. Ale kintu ekyo kaabe memba wa palamenti ng'abaddeyo kusuka myaka 10 naye awummule kye twagala okola. Ekintu ekyo kyakola wano e Congo Kabila bwe yali agenda okuvaako bateesa ne bakanya ne bongezaayo okulonda ne beteekateeka ne bakola transitional government era okulonda okwaddako Kabila teyakugendamu era ajaali atudde. South Africa bakikola Mandela n'avaako ne bavaako bali ne bakikwasa Mandela obukulembeze n'abutwala bulungi ekisanja kimu n'abukwasa abaddugavu. Wane Kenya gundi yali agaanye Moi yali agaanye okuvaako bateesa ne bongezaayo ne basobola okuteeseganya era okulonda ne kugira nga Moi takuliimu era ne kugenda mu maaso. Wane South Sudan bakongezaayo emirundi 2. Siraba lwaki tugenda mu kulonda nga tuli baavu. Amabanja tulina amabanja agawera akatabalika kamu n'obuwumbi bwe butyo agali awo tetumanyi bwe tugenda gasasula. Lwaki tetukozesa esente zino ez'akakiiko k'ebyokulonda okubaako kye tukola okuzimbira abaavu amayumba zimbeko amayumba waakiri 10 oba 15 bayibwaavu babeeremu tereze by'amazzi tereze by'amasannyalaze sente mu ngeri gy'ozitwala mu bino n'obuvuyo obubeeramu byonna tubijjewo okulonda tukongezeeyo emyaka 3 tubasiibule bonna panga bw'otookola ekyo President Museveni tonna bw'omugyamu be balina sente be balina emundu be balina buli kimu kati bw'otakola ekyaddamu n'akuwangula ate n'otandika okugamba yatubye n'otandika okukunga abantu ate ne bafiira bwereere naye ng'ekyamazima kyo ye yamaze dde okukola ki okuwangula. Proposal ya Naduli yagamba mpaka 2031 ayo wala tubateekemu tukoledde just nedda tuwongeze emyaka 3 kati mu myaka 3 egyo ebyokulonda tubiyimirize tuteekateeke bulungi okulonda okulungi mu myaka egyo 3 katuteekewo etteeka nti abadde mu bukulembeze yenna nga yakabeeramu okusuka myaka 10 kabeere wa LC1 kabeere w'abakyala kabeere waki bonna bawumula twali kuddamu kwesimbawo
myaka 10 okudda okuva ku myaka 5 okutuusa ku myaka 10 teri kuddamu kwesimbawo bonna bawummule oba wero C1 oba wero C2 oba MP oba ani bonna banamboze bamwanga kivumbi bonna opposition bonna abasusiza myaka 10 bonna bawummule teri kuddamu kwesimba bagenda bakora ebintu ebirala basevinze amu bakora amasomero barakora amadwaliro barakora ebirala tetugenda kubeera n'eggwanga nga mubeeramu oli n'abeeramu ba parliament okumala myaka 4 nga constituency yagimamira gifuura makage nga tewaliwo abalala bantu baddeyo ate nga balina ebirowoozo ebirungi so twagala bawummule yafuura mulimu kakati ffe naffe emyaka gye tulina twetaaga kubaako kye tukola ne tutiyinza kikola nga abasajja bano bakyali mu buyinza be balina ssente be balina buli kimu so twagala bawummule tubawummuze bulungi tukole enteekateeka Prime Museveni oba tumusonyiwe n'abantu be agende lwakitula akole factory y'amata n'abalala bakole ebirala ssente bazirina balina arcade ezitagambika balina apartments wano ekiro ezitagambika balina amayumba ge baagula ebweru bagende bawummulemu naffe tukwatemu eggwanga tutambuze tuyongere mu maaso eyo program gye tulina gye tugenda okutambuza eggwanga lyonna P26 P naye also mentioning a P26 yes kyetugenda okutambuza eggwanga lyonna ng'abantu bagamba nti bannange bwe mutaakola ekyo mugenda kubeera ng'Esudaani Esudaani wano bwekityo bwe kyali Bashir bamugamba aveeko n'agaana bwe yagaana mu ngeri gy'okukola transition okulaba engeri gye batambuza eggwanga bw'avuddeko kati buli omu yenna alwana kukola ki bwe balwanira obuyinza bwe tosuubira wano nga General Museveni nga afudde oba wali kimutuuseeko n'osuubira nti General Muhooza n'atuula butuuzi ajja gamba ngenda kikwata ate bw'akikwata waliwo ba Ereru osimanye Erwaru waliwo baani bonna nabo bajja gamba nedda ssebo kitaawo abaddemu ekumala emyaka 4 naawe ogambe nti okikwate emundu egenda kuseka wano abagenda okufa yemwe Bannayuganda aba bulijjo tuteekewo embeera ey'okutegeka eggwanga lino Saddam Hussein bamugamba n'agaana bwe bamutta n'abaana be bonna baabata ne bafa bonna era yakatandika okutereera kati wano Syria Assad bamugamba taata we yasooka okubeera president bwe yavaako ono n'amukwasa badde bakafuga emyaka 5 7 yes nga family naye ekyabaddewo bwe yavuddewo byatuuseewo kati ali Russia twalemanyina gyali tetugenda kubeera n'abakulembeze nga badduka buddusi wano Congo gundi yagenda okuvaako kati omulambo gukyali Tunisia baguziika nga guyimiridde basobole okugira maybe bali mujjayo Libya wano bwebityo bye byali ebyokulabirako mubiraba yes byebimu twetaaga emirembe mu 2026 kuva 2026 Uganda twetaaga Uganda mpya tetusobola kufuna Uganda mpya nga abasajja bano abalina ssente abalina buli kimu abalina emundu bamaamidde eggwanga tosobola kubajjamu toyinza genda mu nsiko n'obagoba tonna ngeri ki gy'osobola kubagobamu okuggyako okugamba nti tubawe kagundi kano myaka 3 kabona saako bakatwale naye mu myaka egyo 3 tuteekewo olukiiko lwa National Reconciliation Commission National Reconciliation Commission ng'akakiiko ako ke kagenda okutereeza eggwanga kategeke bulungi eggwanga lino engeri gye ligenda okutambulira nga litambulira ku mateeka nga liwa ekitiibwa abantu ba bulijjo ng'omuntu atabeerangako mukulembeze naye asobola okubeera naye kati olwaleero abasajja abaakamala emyaka 4 beegala kweyongeza kati ffe tulifuuka ddiko wakulembeze so ekyo kye tuliko aba P26 kye tugenda okutandikirako mu mwaka guno tukitambuza eggwanga okulonda tukongezeeyo akakiiko k'ebyokulonda kajjudde abantu b'NRM omulamuzi byabakama w'NRM kaada w'NRM wamanyiddwa obulungi era mu musango gwa Dr. Besigye yakola nnyo okulanga Dr. Besigye bamusiba mu musaleko omutwe ne mukama n'amutaasa era nabo ne bamuwa akasiimo yes weyengula eyo aveyengula eyo sides eyo yesimba emirundi 2 mu gundi y'NRM nga bamuwangula kati mu commission mu kakiiko commission omulala ava Eastern Uganda aveeyo sides eyo Eastern Uganda naye yesimbawo emirundi 2 mu kagundi k'NRM akamyufu ne bamukuba ne bamuleeta mu kakiiko commission omulala yetashobya averi kajara iwafe entungamo yesimbawo ne bamukuba ku kadi y'NRM ne bamuleta kakiiko bonna abaliko bonna b'NRM kakati twasobola nobwe bamebase bwe bati nga Museveni teyesimbye bayinza okulangirira Museveni
nga taliiko ku ballot kubanga bo gwe bamanyiye Museveni era kye bamanyiye NRM ate bw'obanga okyalina akakiiko akafaanana bwe kati ate ebyokoloba tobitegeera kooti zonna zaasala omusango Supreme Court ngasala omusango gwali wakati wa Maama Mbabazi ne Museveni n'omusango gwa Dr. Besigye ne Museveni bonna baagamba balamuzi nga tebeesazeemu nti akakiiko ako tekeetengeredde kalina okukyusibwa banoonya akakiiko akatengeredde tebaakanoonya abantu bakajeemu bakajjamudde obwesige akati kasobola kutegeka akaliruka amazima n'obwenkanya bano bonna bagendayo bonna bye bagendamu tebabitegeera era bagenda kutukaabirira wano nti banzibye bwe mugendayo mugende nga mumanyi nti temutukaabirira wano nti batubbye temutwala abaana b'abantu kubatwala ku street kufiira bwereere kubanga abaana b'abantu balina ennaku etagambika abaana abo boolaba bali ku bodaboda balina diguri balina masters balina diploma naye basalawo bavuge boda ng'emirimu tewali oyinza okubatwala ng'olowooza bo bali serious baagala kukyusa mukulembeze kakati batwale ku nguudo bakuba amasasi babati bafiirwa abantu baabwe so bw'ogenda mu kalulu kano ng'omanyi nti akalulu kano bagenda kuwangula manya totwala abantu b'abantu ekyo kye tuwakanya ffe abantu bangi bafudde abantu bangi babasibiddwa singa tekyali ekyo nesigirinyo osanga tiyandifudde tiyandigenze mukomera n'ebintu ebyo by'obululu ebyokugira ebyo byaleeta obuzibu ebyo njagala okimanye nti wano mukanu wano juzi wano NRM yagambye nti okusinziira mu regisita yayo gye yakakola erina abalonzi obukadde 18 naye ate bamemba nti era be balonzi ba NRM 18 ate akakiiko k'ebyokulonda ko kalina abalonzi obukadde 17 so kitegeeza nti NRM k'ebyokulonda abalonzi anti yo kakato kyati tumanyi kwaka twagambye nti bataddewo okugira enkalala naye basuubira okuwandiisa abalala baweze obukadde nga 21 kati bwe baweza 21 bw'okwata 21 n'ojjako 18 wasigala bumeka busatu obwe katugambe bwe opposition kati obusatu bwe opposition tebuwanguza NRM kati gwe nobwe weesimbawo katugamba akakadde akamu ne katalonda opposition obukadde obuli notalonda NRM asigaza 16 gosigaza bubiri era obato bawangula lwaki ogenda mu kalulu bwe kati akafaanana bwe kati ate bo balina capacity ewa buli muntu yena ssente obukadde obwo nobwekyetagisa emitwalo 5 okusigala ng'abantu abo basigala ku NRM naye gwe opposition tolina capacity ekikola lwaki ogenda mu kalulu akafaanana bwe kati ani anti lwaki akatali mu makulu anti kyetugamba kati lwaki bano abagenda NRM genda nekwatayo busente nebawa mujje mulage ensi nti namwe mwemuki yaba opposition abeeyita ab'opposition kyova olaba NRM abasajja twayinza kukwata obuwumbi 3 miliyoni 4 ne babuwa NUP nga manyi nti egenda kubalwanyisa kubajja mu buyinza tekisoboka Museveni akuwa ente anti amateeka kiki ekitali mu mateeka ekitali mu mateeka kyekyo akalulu ke katali mu mateeka oba bw'ogenda mu kalulu n'omala okagendamu n'ogamba nti bakubbye ne basigala nga bakubbye baba tebakubbye ko tikali mu mateeka kigambibwa nti balina okukubba ali bino byonna kati obiraba nti gwe kagendemu ng'omanyi nti ogenda kuwangulwa teri asobola agenda mu kalulu ng'amanyi nti agenda kuwangulwa ne bamemba ba palamenti bano okwesimbawo Tugume ogenda kwesimbawo iso nekola gye bayita background check profiling bwemala okuprofilinga negamba ono Tugume tebamuleeta ono tebamuleeta bayita wansi bwe bati ne bakwatagana akakiiko k'ebyokulonda akavunduka enkugambye ne barangirira gwe barangiridde wane Nansana gundi yagenda n'amala ekisanja kya myaka 5 nga yali wakusatu tiyali wakusatu wani wentebe yali wakusatu si yafuga ate bweboboka ate gwe Matiya kyenkugamba wano akakiiko k'ebyokulonda tikali nze nkugambye ennaku zino kati babulooka ate be baleese ajja n'akugamba ogenda kwesimba Kyaddondo East iso yamaze dde twakitegeddeko iso yamaze dde okulaba nti gwe mutuufu alina okukola ki togenda kutawanya gavumenti ne bagenda bakugamba tugenda kuwa miliyoni 2 naye bw'onoomala okuyitamu ojja kutuwa miliyoni 5 ne bakuwa miliyoni 2 bo ne bagenda ne bagulirawo akakiiko k'ebyokulonda bw'omala okujja ne mwesimbawo n'akulangirira gwe by'orangirira wano sibye obululu baba babukubadda nga bulina mu bokisi gye buli bukulinze n'obwogenda okujja oba obumanyi bagenda ne bakugira obululu ne babutiikinga ng'obudde bukyali n'obwoba opposition nga batiikinga ne bubeeraawo
nibateeka mu box nowangula n'emitwalo 5 oba kitegeera akudiridde n'abeera nibateeka mu box n'ebeerawo nga nsonga eriko n'essiiro nibateekaawo kati gwe bw'ogira bw'oti nibakulangirira biri byonna bye baleese byonna bye bakubbye olunaku teri abibala nabibala ng'oli akwata n'ayokya ati bagenda okujja nti aye ono yawangudde nti tetuddemu tubale obululu nga bajjayo box nga bagireetaawo nga babala kamu ku kamu basanga owangudde ng'engalo zivuga ng'olayira oba olowooza bikyali byakusanga kati gwe kugambye anaatereka boxi zivaawa kati gwe kiki obululu bujja buli mu boxi ejjudde ne bamanya nti ogenda kugira emitwalo nkugambye bamanya ng'obudde bukyali ne bagamba ekyaddondo east wazeeyo bamemba ba palamenti 4 abeesimbyewo ne bagamba omubaka gwe twagala ye Tugume Gideon oba kitegeera byonna nga bamaze okugikola nga bategedde nti gwe togenda kubataawanya mu palamenti kati nga bakola ki oba oli wa Kiboogwe kati nga bakola ki nga bajja nga bagenda eri obululu nga batiikinga nga bateeka mu ki nga bateeka mu box babala kuteeka mu box ng'eno bajja nga mutukola kampeyini ez'okweyonoona obweyonoonyi nga mukola kampeyini nga n'okulonda mulonda nga babala obululu nga batwala olutuuka eri nga bo balangirira buli kubanga olwedde baba babirina nga balangirira buli Tugume yayiseemu n'obululu emitwalo 5 eno nga mwekyanga ffe okusinziira bye twagize ku gundi biki nga bo buli nga bakwata bumwalonze buno nga bookya obudde babitwale balire ekigire ekikuba egundi nga babiddemu babinti toddamu nakubiraba bino byemujjeeno nga bo bajjayo box eri nga basumu bwe mugamba tutuliremu tubale nga baleeta box eri nga basumulula kamu ku kamu ogenda okwesanga Tugume yabawangudde ng'engalo zivuga nga muddayo olunaana nga luwedde ennyumba wagitunda wagisenga kwegamba bino tebiriimu mazima kino kye tubagamba bwe kigenda mu maaso bwe kiri tebakimanyi abantu babimanyi bino abantu balowooza akatabo n'okulonda kategeka okulonda teri kulonda kebe president kukana Akalulu bwe tunaagenda mu kulonda agenda kuwangula n'ebitundu ne percentage ya bitundu 79 n'obutundu 6 ate olimbuulira 79.6% gyagenda okuwangula nayo ku mulundi guno byakawedde kagwadde byonna byagwadda ate kati gwerize nkubuulidde wabadde wano mu kubala abantu kyagenze kitya mwababaze batuwadde miliyoni 4 muba mu 5 oba muleke naye bababaze ati kakati bwe muli kuki nsenge ne batuliyane baddamu ne bazikomya kati nga bagambe z'abakiga baziwadde bano tugenda kuddamu ko tubale kati babazeewa ate bwe twabuuza akulira ubosi n'agamba twakozemu ensobi ko mwana namugamba ne lwaki tulekulira ku nsobi gy'okoze naye kono bawadde figure mfate nga bakuwa sente zaabwe abakazi we nalekulira omwana wange asomera essomero ddungi bwe yagamba njagala yayogera akudala ndowooza balaba eyo embeera kati gye balimu kati abantu abo togenda nabo mu kalulu kano kafu temukaaba temutukaabirira omusango gwagenda Kyagulanyi gwe yagamba nti aguwabye n'agugyeyo mu kooti yagamba gutadde mu kooti y'abantu n'okutuula nayo tenatuula mu myaka 3 wakiri tutuuze mu kooti y'abantu eyesale ate tumanyi ye guli wuludawo gwe kakati ogenda kudda mu kalulu era oleeta omusango omulala okole backlog y'emisango era mu public tujye tukugamba tugamba nti bifu biveemu ogenda wa bagenda yagamba Kyagulanyi anti ajja kukola ki kati wajja kiba kitegeeza byeri bye mbadde nkugamba nti babawa ssente bagamba bujje bakatumba abo bagamba mujje yatalaaga ki oyo gasiya tonabyo talaaga naawe talaaga ki atalaaga ki wajja atalaagira kati muve mu bintu by'okusaagira ku ggwanga nammwe twongezeeyo okulonda kuno emyaka 3 tubawe bonasi eyo mugende tubasiibule twesootinge bulungi nga tumaze okuteekateeka naye kati ekiriwo Matiya nze nkubuulira ekiriwo abantu batukaabirira bwe twali tugenda mu kulonda bantu bana NUP bagenda ne basinkana General Sarende Kigongo ku hoteri y'e Maya ne bakanya ne bagamba abamemba ba palamenti
tugenda kuleta 15 nefe tubaleeta namwe muleeta abalala nefe twamaze dde okulaba abasobola okutukolera bye twagala twamaze okukola background check ne baleeta abo bonna abasegirinya baani bonna babashiri kazibwe baani bonna baleeta 15 bano ne bakwata sente bawo obumbi 9 ne bagenda nabo kati goyinza okubeera awo n'olowooza nti ebintu biri awo teri opposition kati mu Uganda opposition yali DP ne batwala mawo n'atwala n'ekibiina kyonna kirina mu NRM opposition yali UPC ne batwala Jimakena n'ekibiina kyonna ekya UPC byonna bakukuta ne Museveni opposition yali FDC ne bakwata banandala mafamu ne bawa sente kakati nabo bakukuta ne Museveni kakati opposition kati yeriwa mbulira kati mu kiseera kino singo ita ate NUP nayo yagenda kyenkugamba ebyo biliyoni 9 zaali zaaki zino zibafuna zo zaaki ogambe ziri mate kyekitali mateeka ekibiina ky'ebyobufuzi kyekitali mateeka kakati omuntu wa bulijjo tugenda mubiveeko muleme okumala ebiseera nti mugenda kutereeza nkalala simanyi mugenda kukola biki n'obwonootere kitegeeza bwenjija entungamu okulonda tetuka ku ssaawa 5 abakabaka bakugamba buweddewo ate ng'egundi zonna ogenda okutuuka nti gwe walonze edda nga bakulondedde batiikinga butiikinzi ne bateeka mu bokisi ne balinda bulinzi kiseera kubala oba okitegeera ne balinda bulinzi kiseera kubala ate n'obwobalira ku polling station si gwalangirira ebisembayo ebisemba babirangira kuki ku district wosanga kali akabokisi kenkugambye ati bino byonna bibalangirira wano ku polling station byonna byabwerere byabusa bakugamba gwarangiriddewo naye ebyenkomeredde munamawulire bwe tugira nti ebyenkomeredde bigenda kulangirirwa returning officer ku district oba wakakiiko k'ebyokulonda ati mbuulira ssebo lwaki olowooza bakikola bwe bati ati naye mukama muzuku wandere yagakyaloka ne sekere nze kankubuulire abantu bali mu kutubba tolina gy'ogenda kuyita wanooka kuba ne bakugamba wafunyewo bwe buti ne mugenda ku district ne barangirira birala obakoleki kyolina okukola kwe kugenda mu kooti waliwo abawaaba emisango ku kulonda okuwedde tugenda mu kulonda okulala emisango tegisalibwanga gundi yawaaba omusango gundi bamuyita buwembo namulabako wano yawaabira gundi teyasoma kituufu nga omusango bagusaze juzi wano ne bagamba nti Katoro bw'amaali teyasoma naye nga ne palamenti yagivaamu dda ati bwe biki kye muli kwekyo kakati awani abayagala Katoro bwamu okubeerayo anti gavumenti eyamuteekayo abira agenti eyamuteekayo abo bwe bayitirivu be baliyo bonna nze nkubuulira bonna mu gavumenti kati ng'eno Prime 7 tayinza kukkiriza muntu gw'amanyi nti agenda kubeera siriyasi amukkiriza agende abeere memba wa palamenti tekisoboka kati bino Bigirwa byagamba ebya opposition twegatte buli omu asimba amaanyi waayina tusobole okusiga omusajja musimbewa nti katugambe nti nga agamba nti buli omu addeyo ewaabwe anti ekizibu si kuddayo naye Jose kano kenkugambye okategedde Jose kano kenkugambye okategedde anaarangirira akalulu era ali luddawa Bigirwa akesimba emirundi 4 nemwe nawe yesimba oba muwangula oza bamuwangula oba mubba bubbi yasembayo nga gundi ono muwala wa gundi nga yamuwangudde ekamuli bamuyitaani wali omukyalo yamuwangula hajati watangula oba wetangula obaani ati gwe olowooza Bigirwa bulijjo tawangula bumubba kyenkugamba kino toba mu bitabo birungi ne bali tosobola kuyitamu kyenkugamba n'oba bwenkana butya tosobola kubanga esooka ne bakunoonyerezaako ne bakolako background check ne bagamba ono ajja kuba wa bulabe ate alemerako oba okitegeera nibakugjamu kati gwe nobonodde ewamwe n'ogamba nti ogenze busoga gy'ogenda okusimba amakaana tebagenda bubala mugenda kubukuba bubeeraawo tebagenda bubala balina obwabwe olwedde obukubo bulina mu bokisi obulindiridde okubalibwa si solution tusooke okulonda tukiyimirize tweteekateeke bano bonna ababadde bakola ebintu ebyo bonna bawuumule tubajjemu tutandike okulonda ng'abantu bali fresh nga tetuna bantu ba mululu bano abantu ba mululu bamanyidde ssente
tebasobola kukkiriza kuyitawo kubanga buli lwoyitawo balemesa okitegeera naye wano bamaze okuvaamu tujja kutegeka okulonda okulungi naye bino byogamba buli omu agende ewaabwe ewammwe okoleyo ki nze sigendangayo ewaffe naye Bigirwa agenda emirundi 4 baamuwa kati ogenda garanti ki nti bw'ogenda kuluna ogenda kuwangula tuleme okwonoona ebiseera sente Bigirwa z'amalidde mu kulonda emirundi 4 singa azitandikako edduuka singa ali mu kikuubo singa owa oluseero mu kikuubo naye kati ziribwa kati bye mbagamba tetudda mu bintu bya kiyaaye ebitali mu magezi nti simanyi bano abanyankole bagende beeronde boka akulira akakiiko k'ebyokulonda yabalonda ne ku disitulikiti omumanyi ogenda mujjayo bwamanya engeri gye bamulondamu kakati bwobanga tewamanya gwe kati kikyogamba teri siriyasi gwe kankubule Matiya ensonga zenkugambako zino ensonga za busimba tomanya yamuteeka mu ofiisi tomanya oba yalina katebe namuwa akalimu tomanye gwe watwalayo chief administrative officer ku district gwe watwalayo diso gwe watwalayo DPC gwe watwalayo olina yaani olina atugoragawa gogamba ogenda Busoga abali ku district Basoga n'ubwo baba Basoga olina mu influence timu aba Basoga abaliyo ati bintu by'okuddawo okusaaga mu bintu ebyo tosobola murundi n'ogumu nti osobola okuwangula mu 7 tojja muwangula ye yateekawo embeera ze Mukama n'amuyamba nekikwatayo manyi okukwatayo ntawade engesa nekikwatayo ye kyakwatayo kyamala ye alimu ekintu kye yakikola sente azirina emunda azirina abantu abalina okimanyi nti abantu abo kati bali mu bazukulu 4 omuzukulu asooka yafuna sente okimanyi nti kakata akuuma jjajja ye mwana wa Muhoozi omukulu gwe bayita Hamya omukuba bukuma M7 omubwanvu bwati yes mtabani wa Muhoozi obositegeera atukuma jjajjaawe akati naye ate kuba naye ng'azaddeyo omwana katuli bazikulu 3 ali ngoddawo ng'oleeta olugezigezi bano beetaaga kuwummuza kukaanya nti mu myaka 3 mwenna muwummule tuteekateeka eggwanga mu bulungi bwalyo naye kakati mu kiseera kino tonna gy'olaga gwe yenna agenda okwesimba njagala nze kukakasa muganda wange Bigirwa nti genda onambuulira ogenda kaaba amaziga ate g'obadde okaaba bulijjo naye olituusaawa ogenda mu myaka 5 okaddiye ate oli mu ebyo onoobeeramu ebyo mpaka ddi twagala kuteekateeka eggwanga abatabadde nga timunnawe muli mubeeko we mutuuka naye bwe munadda mu ebyo nti simanyi mukunga region tolina kigenda mu maaso nze nkubuulira amazima abasajja abategeera politics ekitagambika bamutegeera babala tebali nga mmwe nze nkugambye gwe bw'ova wano n'otwala anaaleeta bokisi akakiiko ebyokulonda kazireeta anaazitwala ke kazitwala anaategeka akalulu be bakategeka anaakabala era be bakabala anaakarangirira era be bakarangirira bw'obeerayo bwe baba batwala bokisi gwe gye baziteeka kati oli ategese president ye yalonda akakiiko ebyokulonda ke kategeka okulonda abapoliisi abakuuma lwe babe buli kimu kyonna kikye bw'alagira naga gundi kolera kino ogaana okikola ati mwe muli kuki mutegeke region ogiggyemu ki yolinayo ki mu region no nze nkubuulira nti saagala otegeke ekintu ky'omanyi nti tekina gye kigenda kukuza tekina gye kikuza tekina tekikutwalawa tekina gye kikutwala akati ekintu kyammwe ndaba nga kigwa mu kintu ky'abampuuga kuba nabo baagala transition peaceful transfer of power mu kusooka bamukaku baayita gye bayita the all alliance nga naye proposinga 3 years ongezeeyo emyaka 3 tusobola oteeka enkyukakyuka tekifaanagana n'ekyabano wegulu mpuuga yenda mulabe ali ku kitebe kya kati bo bakunga beetabe mu kalulu era simanyi byanoonya simanyi nekirala agamba agala kwogera ne Museveni tetwagala kwogera naye kubanga Museveni eggwanga nalye afuga lifuge eggwanga lino ly'Abannayuganda si lyakuteesa ne Museveni nedda bino kye tugamba emyaka 3 naye mwagendera myaka egyo emeka 3 naye mwagendera so si kuteesa naye that is the difference
bali bafuna musimbera kuva mu government okutegeka ekyo ffe tetufuna ngade n'ekifuna sente atotegeke ngoli yakuwadde ate yakuwadde sente batebikola ye yabawa sente walabye gundi kati emmotoka empya mpoga gyavuga yagiguze sente meka yazijeewo kati ali mu ndala nzirugavu bweti ne mukaku bamuwa ne gundi bambona babawa bona babawa emmotoka enzirugavu n'abasirikale ne badereva hati gwe bategeke transition kye fe tugamba tetugenda kwegayira President Museveni nti tuwe mutata fe tugamba emyaka ginesa tunawo mwokola ki mwogendera ogwa muri otegeera kubanga kikuyamba bw'onogaana abaana bajja kukolako nze kubula gwe linda myaka ginesa linda ddamu ekisanja ky'emyaka 15 oba biyita byakusaaga niwabaawo obuzibu kati Prime 7 n'afiira wano oyinza okulaba olutalo oba n'agamba nti nkikoze bwenti oyinza okulaba olutalo abantu bakkiriza kukkiriza muwozi tebasobola ate talina alternative constitution eri okutambula genda mu maaso n'abantu bayinza kukkiriza nagundi oyo kugamba nti ye president alupo tusobola ate kyomujagera mukimanyi ate ondenza kubula bannayuganda bakooye bannange baagala bamanye bannayuganda essuubi lye baagala muvaamu ddi obukulembeze muvaako ddi naffe tukwatemu bo bino byoliko bino tebanyumiza birala bakugamba mugenda ddi wakafuga emyaka 4 omwana gwasanga n'emyaka 5 n'emyaka 45 talina mukazi talina mulimu talina nyumba talina ttaka talina ki waali ali awo musuubira okubeera ki omwongere emirala 5 aweza 5 fe batugumye fe tugumye naye abasigadde amaze Katonda muntu bagenda gumiikiriza tebajja bonna bumubala babodaboda mubalabaawo banna diguli banna diploma banna biki abaana abo bajja kuzipaakinga awo babalumbe kubanga ne bodaboda gyafunye nga yaroni abadde akagisasulako obukadde 7 nga yabukadde 9 sente zimuremye mujje mugikutte mugitutte ne sente z'obukadde 7 mubulidde abadde akagigula poliisi egitutte ku poliisi emazeeyo kato mwaka mulamba omwana takola abantu batunda bwabwe bagole boda muzitutte kati abantu bagenda kubeera batya embeera eri mu byalo bw'ogenda n'olaba ebiguudo n'olaba amasomero n'olaba amadwaliro omutali ddagala n'olaba amazzi abantu ge banywa n'olaba biki owulira ng'ensi ekutamye kyekiri mu kyalo tokyasobola kufuna kati enku ezifumba emmere mu kyalo ebibira bya gavumenti abantu babyefunza okiraba yabannakino nibagenda bakukwata trespass nibakusiba kati kyekiri mu kyalo ne mu kyalo abantu bali bulungi ne mu tawuni tuli bubi nnyo otegeera kakati mwe muve ku byokusaaga gwe Prime 7 va mu byokusaaga eyo ekyansi yokka egenda obayamba n'ababadde temugenda kuddayo nga mugenda mu constituency okuteeka mu ssente nga babadde tebagenda kubawa kalulu kigenda bayamba kubanga eggulo Thomas Tayebwa Deputy Speaker yabagambye Parliament egenda kuteekateeka enkola era nti ababaka basobola okubeera mu constituency nga bajjane ku Parliament abagamba kuba musobola bwe kimalirizibwa muwummule mwenna muwummule tufune emigigi emito bano basigala beebuuzibwako tugenda kuteeka akawaayiro mu constitution akagamba nti buli afugako Uganda ebisanja 2 takkirizibwa kuddamu kwesimbawo oba Chamanero C1 oba Chamanero C2 oba Wero C3 oba Wero C5 oba member wa Parliament oba president bw'oba wafugako okusuka mu myaka 10 okuva ku myaka 5 okutuuka ku 10 tokkirizibwa kuddamu kwesimbawo kola ebirala era teri muna Uganda agenda kuddamu kufuga Uganda okusuka myaka 10 okulonda kujja kuba kwa myaka 5 ng'osobola okubeera re-elected once myaka 10 toddamu ngoda wakango Uganda obeera ogirabawa anti kati kino ekyaffe Uganda beetandise okutereera Uganda beetuuse okuggwaawo ate mujja kiraba bw'oba kigaana asobola afune passport oba ekipapula kino kye bayita ekikutambuza pass bwe biba bituuse osobola okugenda e Kenya osobola okugenda e Tanzania oba ogenda awalala kubanga ekyokukwasa obuyinza omuntu peaceful transfer of power tekiriiwo wano tekigenda kubeerawo awangudde Tugume muwadde kamukwasi tekisoboka wano tekikyasobose byayita dda ne member Parliament bokka okutingana okugenda okubeera mu Parliament mu kalulu tokulabanga nako eddogo lyatandika dda basiba ku ndagu
kubanga buli muntu yena kataraba parliament ke kaguwa sente ziri mu parliament bagenda kutingana ogenda kulaba ekigenda okubeera mu bantu mu constituency ogenda kiraba nze gwengo okwesimbawo nze nja kuteekayo okwewandiisa nze mbite okujja kwatenga amaze okufuna bano abangamba nti tugenda kurangirira wali kitegeeza mubasinga badde manye manyi g'abantu abantu tebaliwa mubadde temukimanyi teriyo kubanga nekyagulanya tugamba Segirinya okumulonda ekawempe it was people power aleme okukola bitaliiwo byalimba neyabawa sente tukimanye yasasula miliyoni 10 ezaali eza Segirinya sente ezasasula miliyoni 10 balyoke bamegundi bamekidandala kadi bamegundi kadi sente zaavawo omugenzi agule kiyingi kakato lwalero mbyogedde neziragawa nezijja neziweebwa abakungu ba ANUP okuwa Segirinya kadi bawe Segirinya kadi kubanga Segirinya yali omukwabo abaali basupaayi aba Dr. Agule Kiyingi yalimbego omutendeke nga spyingira agule kiyingi yalimu oruki orureborebo era nga ya supporting ebinje ebisinge byakolanga efujjo wano era kyemusango gwe gumu abaleeta government planning ekwate gundi nesewanyana ensonga yeeyo olwayo njogedde wano boti mwakimanya amanyi g'abantu teri manyi g'abantu Segirinya yasasula miliyoni 10 okumuwa kadi bali bamaze okugiwa kidandala bali bamaze okukiwa kidandala bwe yasasula taliiko teyaliiko sente zaavawa Agule Kiyingi nezijja direct mu nsawo ya Nyanza yogere sente bate yazifuna bawe Segirinya kadi si yekka bangi mulimu abalala nesewanyana n'abalala bwe bali ezaave wa Dr. Kiyingi ate waliwo ezaave ewa General Sare benyine abazinze bafunira ku gundi ya Kigongo emaya ati gwe byoliko wano muri mu bintu ebitakwaki nze kubuulira amazima wano tosobola kuyitamu tosobola mbadde sikufuna nkakyanga kuzika kubeerawo byali mukuzika wa Segirinya muna struggle afudde lwaki abasajja bano tebasiba obuzina bwabwe ku mpagi wabawo ebizibu nga bino Kyagulanyi talina mutima gwa muzaŋŋanda alina omutima omubi oyo mwana akyawa nga yakukyayi bannange oyo mwana alina omutima ogw'ekko limanyi simukyawo enze bane omwana yawasa baida gundi mwanyinazi babi twedira gumu ate ffena tuva wamu mwanyinazi nze mwanyinazi babi mwanyinazi ddala Kyagulanyi yabeera mukodomi wange era nze nadiringako neKyagulanyi okumala akaseera kawanvu nga kitali memba wa parliament katali mu byabufuzi nga tuteekamu ssente mu bivuluubi era amanyi ng'omuntu naye omwana oyo alina omutima mumubita ebyokusaagagwa tasonyiwa toyinza goba mpuuga mu kaseera kano kale omugobye katugambe omugobye nene kurumbe olwa munnamwe nga yafudde n'ogamba temugende n'omwogerera emafuukuule ekintu ekyo oyo mwana alina omutima bonna kasooka nga ajja mu kibiina kya NUP oyo Kyagulanyi teri muntu gwe yali agazeeko nti katuleese memba wa parliament abadde wa NRM tumuleesa agoba bagobe yagoba Kagabo yagoba tebandeke ndowooza bagezaako kwegayirira n'agoba yegayirira mu kusooka ate Kyagulanyi n'ayita press conference n'ayogera tebandeke byataakoze eki ate okiraba ekyo tebandeke n'ennazo omuliro n'agamaze ebyo sinabyo kaakati okiraba ekyo kaakati n'akyawa Bashir Kazibwe n'ava Kakembo Mwatekamwa waliwo ow'Egindi ow'Olugazi Jime Rwanga Empore Municipality buli muntu yenna amukyaye buli muntu yenna amugobye toyinza kubeera president w'ekibiina ng'oyagala ekibiina kitambule gwe n'ogoba bugobi abantu ogoba bagobe ate bamemba wa parliament kati osigazaani tanagwagaseeko bonna bagenda bugenzi bonna agobye bugobi alina omutima omubi wa mutima mubi tayagaliza Kyagulanyi tayagaliza Kyagulanyi alina omutima omubi alina ettima mwana mubi nnyo
ora tagaza ne muganda we Nyanza olwokuba yakwata ku busente bagimumye ne bagaana aleme kwesimba nga road mayor bali simbali mwezo ne bamugana okwesimba Kampala Central bateekayo Rubongoya kakati eyo mbeera ya kikaachi oyo musajja wa kikaachi wale bambya awatanya kufuna kati ate nga akoze ne bayinza omukiriza abo nkugambye njagala kugamba Matiya nti abantu abanne emitima emibi gitagambika oyo banaye Kyagulanyi ne Rubongoya banne emitima emibi Rubongoya olaba ne mama wa Segenya yebaza Rubongoya ndabanga omusajja nze nkugambye gwe tobamanyi bali abantu abo basatu aboononye NUP Rubongoya in fact bali bana Rubongoya Senyonyi Katana ne Kyagulanyi abo beboononye NUP Kibarama tebamunyegana ko yadde kugamba nti yali abaddeyo yadde omutandisi tewali yali ayimiridde kadala naga twebaza Kibarama kutandika NUP tewali walerabyeko ekibiina ekitebaza founder kakati abo bantu bakikati nebwebekerezia agamba nti wane twebaza eyatuwa ettaka twebaza eyaleeta ekirowoozo naye gwe yadde nekikagambo naaka Kyagulanyi takwogerangako Rubongoya takwogerangako Senyonyi takwogerangako bali n'emitima abasajja naye emitima emibi bagenda kufa bubi nze nkubuulira amu bagenda kuduka kuva mu ggwanga wano bafiire ebweru olw'emitima emibi gyabwe tebaagaliza baagala muntu yenna kufa tegwali gwakubiri bakanya ne famire negamba tuteeka awantu awagazi kubanga abantu abagenda okujja bateekwa n'ekirala awaka bambi tewali walungi muko okyoma kitegeera ekyo nga bambi bagezaako bakole ki naye oli ssebo n'abaswaza n'alabisa omulambo n'alabisa akayumba ne balabisa omulambo ate ekyo kibayigiriza bamemba ba palamenti abatanazimba buyumba waabwe muzimbe ne bamulabisa nga talina na nyumba mu constituency so nga ekibiina kyandiyise emabega bwekiti nekipangisa ennyumba mu nnaku ezo yali afiiriddemu oyogera bwoti bwenfuna Mawulenti Segirinya afudde nagenda mu constituency ya Segirinya ng'obuuza ewuwe kati benasooka baŋŋamba genda olaba wawungola totuuka Kamwesi baba bayitawo batyawo awo era Kamwesi Kyebando kaba Kyebanda gende naalya koze naalya yanonayo tali constituency abenaalya ne baŋŋamba alikira gye yazimba abekira ne baŋŋamba nedda ali bulamu Kololo kati abekololo ne bagamba alina mmere wammwe abenemmere nti ate wano yali apangisa nti ali kasangati gayaza ewaffe gubagana yali apangisa ngali apangisa amate bamule ate nkugambye ebyobusiru bano kibatabara bandipangisiza ennyumba kubanga nange nze nagamba batalina maka mu constitution immediately NUP kyeyandikoze yandipangisiza ennyumba mu Kawempe nga kama tumatibona naye omusajja n'afa ne bamusooka kumutwala ne ku muzigiti nga timuna gye mumutwala bamuswaza baali baagala muswaza era bangi bamemba ba palamenti mugenda kuswala oba kitegeera ati kati nze kubuulira kati bagendyoka bagenda mu Bukedde bagamba bawandiikeko nti alina emizigo Segirinya tabeeranga na muzigo yadde ogumu teguliyo na mmere bagikuba ebifaananyi batubuulire wegiri nti abadde n'emizigo ena mmere nti abadde n'amaka ebulamu tabadde na maka bagende bagalage tegabadde eyo balina faamu gye baalaga teri faamu obukoko nti baalaga obukoko tebuliiyo gundi kyeyakola Kyagulanyi bwe babawa sente z'emmotoka yasooka n'abajjako miliyoni 10 omwana nasigadde nga talina kasente konna era akamotoka keya jjukira alina amabanja nga bwe yeesimbawo ku bwa kansala yagenda okujja nga talina ssente oba kitegeera ne bavaawo bwe babawo ku sente baali balina sente zebalina okuwa buli mwezi nga balina okuwa sente mu kibiina balina okuwa sente Kyagulanyi bannange omwana alina obutima buli muntu amujjako akakadde buli mwezi memba wa palamenti personal account ati gwe n'olowooza nti ki era mutwale
nende bwamutwala tekirina kyekirina Kyagulanyi talina buyinza okusinziira mu constitution eriwo talina buyinza bugoba muntu yena talina buyinza bwappointinga muntu talina buyinza bukola kintu kyonna Kyagulanyi si ye president ekyo nkikugamba wabyegeze nkugambye mpuga bwagenda mu koota agenda kuguwangwe kati abirabye essaawa zino ng'abadde mu kibiina mu naye abaddemu ng'akiraba n'empuga naye si mwangu era naye tannagyalaga n'ebyo byategeka ate birimu amakulu naye ategeka ebyo tali muli makulu ate ategeka ddi eri mpandiise ate kisinde kyekibeera kiwandiise twamugoba tetumukkiriza naye kubanga naye muyaayi twamugamba nga bukyali twamukubira essimu nga tugenda kukola ofiisi y'e Kabowa natugamba era ebyo mubireke ffe tugenda mu maaso kofi kataaliwa alimuda omusiru toyogera oyo puuga tanamya gy'asobola kutwala kibiina tewali era naye ali awo alimu ebyo kati kiki kimutwaza NP mu kooti anti ndowooza era nnugu ezo yafuna ennugu yafuna ennugu naye bakulekera obwa komishona nawe obuliko mu bukyamu kubanga eyakuwa ekifo kya komishona yono era yakugobye oba kitegeera baba yakuwa kiri n'osobola okikkiriza n'okibeeramu era nga mwoli kati lwaki omuwakanya okubanga atasobola kukugoba yakugobye gwekkiriza yakugobye gwe wagenze genda otandika ebyo watandika ebiwe wakola gundi ddiye etali mpandiise oli kiro kitwala omunaku beera n'ekyo bamukoze bati byonna byonna nze nkubuulira nze Matiya ebintu byonna ebigenda mu maaso bifu katusiibule abatulaba njagala kubasiibula basebo ne banyabo timwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba comments zammwe likes ne sharing ezo tuzitukola bulungi obutagambika Gideon Tugume omuwejjere omusajja azaalibwa Ruhama entunga mu district ku kyalo Emijera muzukulu wa Andrea Gakyalo nja kubeerawo mukama nga ye mubeezi ate mbabuulira amazima ananyiiganyiige naye nze amazima gokka genjogera sinagwe ninako omutima omubi wabula twagala tutereeze Uganda P26 tugende mu maaso wonna wobadde osinzira okubeera ng'otulaba webaza olunaku olwale tamulene Gideon Tugume tukomye wano leero tujja tandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera kati bino Bigirwa byagamba ebya opposition twegatte buli omu asimba amaanyi waayina tusobole okusiga okulula omusajja musimbewa nti katugambe nti nga agamba nti buli omu addeyo ewaabwe anti ekizibu si kikuddayo ekizibu si kuddayo naye Jose kano kenkugambye okategedde Jose kano kenkugambye okategedde anaarangirira akalulu era ali luddawa Bigirwa akeesimba emirundi ena naye mwenna we yeesimba oba muwangula oza bamuwangula oba mubba bubbi yasembayo nga gundi ono muwala wa gundi nga yamuwangudde ekamuli bamuyitaani wali omukyalo yamuwangula hajati watangula oba wetangula obaani ati gwe olowooza Bigirwa bulijjo tawangula mubba kyenkugamba kino toba mu bitabo birungi ne bali tosobola kuyitamu kyenkugamba n'oba bwenkana butya tosobola kubanga esooka ne bakunoonyerezaako ne bakukolako background check ne bagamba ono ajja kuba wa bulabe ate alemerako oba okitegeera nibakugjamu kati gwe nobonodde ewamwe n'ogamba nti ogenze Busoga gy'ogenda okusimba amakaana temugenda bulungi tebagenda bubala mugenda kubukuba bubeeraawo tebagenda bubala balina obwabwe olwedde obukuba obulina mu bokisi obulindiridde okubalima ekyabigirwa nayo si solution tusooke okulonda tukiyimirize tweteekateeke bano bonna ababadde bakola ebintu ebyo bonna bawuumule tubajjemu tutandike okulonda ng'abantu bali fresh nga tetuna bantu ba mululu bano abantu ba mululu bamanyidde ssente tebasobola kukkiriza kuyitawo kubanga buli lwoyitawo balemesa okitegeera naye wano bamaze okuvaamu tujja kutegeka okulonda okulungi naye bino byogamba buli omu agende ewaabwe ewamwe okoleyo ki nze sigendangayo ewaffe naye Bigirwa agendayo emirundi ena baamuwa kati ogena garanti ki nti bw'ogenda kuluna ogenda kuwangula tuleme okwonoona ebiseera sente Bigirwa z'amalidde mu kulonda emirundi ena singa azitandikako edduuka singa ali mu kikuubo singa wawa oluseero mu kikuubo
naye kati ziribwa kati bye byengwa kyammwe ndaba nga kigwa mu kintu ky'abampuuga kuba nabo baagala transition peaceful transfer of power mu kusooka bamukaku baayita gye bayita the all alliance nga naye proposing 3 years ongezeeyo emyaka 3 tusobola oteekate enkyukakyuka tekifaanagana n'ekyabano wegulu mpuuga yenda mulabe ali ku kitebe kya kati bo bakunga beetabe mu kalulu era n'ekirala simanyi byanoonya simanyi n'ekirala agamba agala kwogera ne Museveni Museveni tetwagala kwogera naye kubanga Museveni eggwanga nalye afuga lifuge eggwanga lino ly'Abannayuganda si lyakuteesa ne Museveni nedda bino kye tugamba emyaka 3 naye mwagendera myaka egyo emeka 3 naye mwagendera so sikuteesa naye that is the difference bali bafuna musimbe era kuva mu government okutegeka ekyo ffe tetufuna ngade ate yakuwadde sente batebikola ye yabawa sente walabye gundi kati emmotoka empya mpuuga gyavuga yagiguze sente meka yazijeewo kati ali mu ndala nzirugavu bweti ne mukaku bamuwa ne gundi bona baabawa emmotoka enzirugavu n'abasirikale ne badereva hati gwe bategeke transition kye fe tugamba tetugenda kwegayira President Museveni nti tuweemu taata fe tugamba emyaka ginesa tunawe mwokola ki mwogendera ogwa muri otegeera kubanga kikuyamba bw'onoogaana abaana bajja kukolako nze nkubule gwe linda mu myaka ginesa linda ddamu ekisanja ky'emyaka 15 oba biyita byakusaaga niwabaawo obuzibu kati Prime Museveni n'afiira wano oyinza okulaba olutalo oba n'agamba nti nkikoze bwenti oyinza okulaba olutalo abantu bakkiriza kukkiriza muwozi tebasobola aleme okukola bitaliiwo byalimba neyabawa sente tukimanye yasasula miliyoni 10 ezaali eza Segirinya yasasula sente ezasasula miliyoni 10 balyoke bame gundi bame kidandala kadi bame gundi kadi sente zaavawo omugenzi agule kiyingi kakato lwalero mbyogedde nezijja neziweebwa abakungu ba ANUP okuwa Segirinya kadi bawe Segirinya kadi kubanga Segirinya yali omu kwabo abaali basupaayi aba Dr. Agule Kiyingi yalimbego omutendeke nga spyingira agule kiyingi yalimu oruki orureborebo era nga ya supporting ebinje ebisinge byakolanga efujjo wano era musango gwe gumu abaleeta government planning ekwate gundi nesewanyana ensonga yeeyo olwenjogedde wano Kyagulanyi tayagaliza Kyagulanyi n'omutima omulali alina ettima mwana mubi nnyo ora tagaza ne muganda we Nyanza olwokuba yakwata ku lusente bagimumye ne bagaana aleme okwesimba nga road mayor bwalese bali mwezo ne bamugana okwesimba Kampala Central bateekayo Lubongoya kakati eyo mbeera ya kikaki eyo oyo musajja wa kikaki kati ate nga akoze naye bayinza omukkiriza abo nkugambye njagala kugamba Matiya nti abantu abalina emitima emibi egitagambika oyo banaye Kyagulanyi ne Lubongoya balina emitima emibi nze nkugambye gwe tobamanyi bali abantu abo basatu aboononye NUP Lubongoya in fact bali bana Lubongoya Senyonyi Katana ne Kyagulanyi abo beboononye NUP Kibarama tebamunyegana ko yadde kugamba nti yali abaddeyo yadde omutandisi tewali yali ayimiridde kadala naga twebaza Kibarama kutandika NUP tewali walerabyeko ekibiina ekiteebaza founder kakati abo bantu bakikati balina emitima n'obwebekerezia agamba nti banaye twebaza eyatuwa ettaka twebaza eyaleeta ekirowoozo naye gwe yadde nekikagambo naaka Kyagulanyi takoogerangako Lubongoya takoogerangako Senyonyi takoogerangako balina emitima abasajja abo naye emitima emibi bagenda kufa bubi nze nkubuulira amu bagenda kudduka kuva mu ggwanga wano bafiire ebweru olw'emitima emibi gyabwe tebaagaliza